miliyoni z'emyaka 66 emabega watuukawo ekintu ku ssengendo yaffe emanyikiddwa nga Earth bannasayansi kye batayinza kwerabira wadde n'okubuuza amaaso. Okusinziira ku ekyo kye kyaleka kitaddewo kino kye njogerako ffenna tukimanyi era nzikiriza nti twali tukiwuliddeko ekimanyikiddwa nga extinction of dinosaurs. Mwenna muyinza okubeerawo nga mwebuuza dinosaurs zaasaanawo zitya era nga ki ekyazireetera okubeera nga zisaanawo. Kyenyinza obagamba buli omu ku mmwe kyensuubira alina thiyole ye, buli omu alina entegeera ye era buli omu alina engeri gy'akitegeeramu era gy'akimanyiimu. Naye leero ngenda bannyonnyola ekituufu in details ki ekyaletera dinosaurs zino okuba nga zisaanawo. Wabula nga tetunnabagenda wala nnyo neyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno n'okuleka comment oba olina ekibuzo kyonna ky'obuuza. Ndowooza kati katutandike. Bwali budde bwa lwegguloggulo era bwe ebitonde ebyali ku nsi ebimanyikiddwa nga dinosaurs byatunula mu bbanga bwe bitonde biraba ekintu ekyaka ennyo kye byali bitalabangako era kye byali bitamanyi. Naye wabula kye bitaamanya okufa kwabyo n'akadde kaabyo ak'okubeera ku ssengendo eno kaali kaweddeyo. Ekingi ekyava mu bbanga eyo oba mu bwengula ekyali kimanyikiddwa nga Chicxulub impactor ekyali kisuubirwa okubeera ne diameter ali wakati wa 10 ne 15 bwekityo kyajja ne kyekkata ku nsi miliyoni nga 66 emabega. Okwekata kwa kino ekiyinja ku ssengendo yaffe oba ku nsi yaffe emanyikiddwa nga Earth kwaleetera kye bayita mass extinction eza dinosaurs n'ebitonde ebirala ebyaliwo mu kadde ako. Ekiyinja ekyo ekyakuba ensi kyatuukira mu katundu akamanyikiddwa nga Yucatan Peninsula akasangibwa mu Mexico. Okusinziira ku kunoonyereza kw'abannabwengula oba bayite ba astronomers bazuula nti oba basuubira nti ekiyinja kino tekyava ku orbit ya Jupiter nga mu kusooka bwe baali basuubira naye wabula kyava beyond the orbit of Jupiter. Mu bufunze kyava out of our solar system oba abweru wa solar system yaffe. Oyinza okwebuuza bannasayansi bategeera batya ekiyinja ekyo ekyakuba ng'ate ku bo tewali n'omu yaliwo mu kadde ako. Engeri gye bategeeramu bakozesa satellite ez'omutawaana oba satellite eziri modified okukola ekyo ekyokubeera nga zinoonyereza ne zibayambako okuba nga balaba ekinnya eky'amaanyi ekyali kisangibwa mu Mexico nga we mbagambye. Lwakuba nti kyali kiringa ekizikiddwa mu ttaka kilomita ng'emu eya thickness. Ensonga eyinza okuba nga aleeta kino ekinnya okuba nga kyebikka jjukira nkugambye kino ekya dinosaurs oba period ekiyinja ekyo ekyakubeeramu ensi zaali miliyoni years 66 kakyakaddako konna emyaka egyo gyonna miliyoni y'emyaka egyo gyonna ekiyinja ekyo tekiyinza beera nga ekinnya kyakyo kikyaliwo. Of course kirina obeera nga kyaziibikira oba nga kyakkiriramuko wansi. Mu kaseera ako ng'ekiyinja ekyo kyakakuba ssengendo yaffe dinosaurs zalemererwa okubeera nga zissa bulungi okumala akadde akawanvu. Si nti impact y'ekiyinja ekyo ekyakuba ensi yeyasinga oleetera dinosaurs zino okufa oba okusaanawo naye wabula enfuufu ey'amaanyi yasituka mu bbanga ku ssengendo yaffe yonna eyalemesa dinosaurs zino okuba nga zissa eyazireetera okubeera nga tezisobola survivinga. Entonotono zoyinza okugamba nti zo zaali mu bitundu ebyenjawulo ennyo okuva ne tekiyinja we kyakuba ekyazireetera okufa zaali tezikyalina kyakulya oba kaseera kaatuuka nga tezikyalina kyakulya. Olw'ensonga enfuufu eyo nga wenkugambye nti yasituka nnyo kyalemesa light y'omusana okuba ng'eyitamu okusobola okusobozesa ebimera okukula whereby byali tebirina ngeri gye biyinza kulyamu bambi ekyabireetera okuba nga bisaanawo. Njagala okujjukiza nti si nti buli dinosaur yasaanawo ng'abamu ku mmwe bwe mubadde mulowooza oba bwe mubadde mumanyi. Mulimu ebika bya dinosaurs ebimu ebyasobola okuba nga bi-evolvinga w'ebitonde bifuuka ebinyonyi era nga mwaka akadde waliwo era ebitonde ebimu ebyaliwo ebyasobola okuba nga byo bisimattuka lwakuba nga byo byakendezaamu ku sayizi y'obunene bwabyo olw'ensonga omukka ogussibwa mwaka akadde gwali tegukyabisobozesa kubeera nga binene olw'ensonga tigwali gukendedde engeri nti enfuufu yali eyimuse nnyo mu bbanga. Naye newankubadde ebyo byonna byaliwo ebitonde binene ebyasimattuka kwe kuli ziggoonya oba zi alligators ogassako ne zisalamanda zo zasobola okubeera nga zisimattuka lwakuba nti zo enjawulo yokka eyatuukawo jasiti zakendezaamuko ku sayizi yazo akatonotono. We tuddako mu biwuka ebiwuka ebyasobola okuba nga bisimattuka nabyo weebiri era nga biwerako okuli ebiyenje ebiku ng'ogasseko ne ants era nga bino byenjogerako kyensuubira naye oba weetegereza osobola okulaba ensonga lwaki ebiyenje ebyo oba ebiku ebyo byasobola okuba nga bisimattuka. Ekiyenje kye kitonde oba kye kiwuka ky'osobola okkuba n'olinnya
naye nekisigala nga kikyali kiramu. Kibanga ekifuddemu katono naye nekisigala nga kikyasabayibinga, n'oba okigyeko ebigere byonna kisigala kikyali kiramu okumala akadde akawanvu. Ebiku fenna tukimanyi kuba kyensuubira fenna byali bitulumyeko oba twali tubisanzeko mu mayumba gaffe. Ebiku ebyo byolaba oba nga tolese eddagala bifuuyira lya butwa tosobola bimala mu nnyumba, newobiyiira amazzi agookya newobinyiga tebisobola kuggwaawo. Kati ensonga eyabireetera okubanga byo byasobola osibatuka mu mbeera eyo eyali embi ennyo. Neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno osanga ebadde interesting gy'oli, n'okuleka comment wansi awo obanga olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza. Tunekwako mu vidiyo enaabezeeko.